waffe Yesu yejjinja kuba Bayibuli etugambye nti buli jjinja musawo somakaawo ku Lwokubiri Yesu n'abagamba nti olaba enzimba enene teririrekebwawo wano jjinja eriri ku jjinja eriritalisuulibwa wansi. Haleluya. Mukama atugamba atya kati mu kaseera kano ak'oluvannyuma atugamba kwambala maanyi, atugamba kwewaayo, atugamba kumunoonya, atugamba mukoowoola. Obw'oluganda osobola okuba nti oyambadde amaanyi naye omubi guno olutalo lwe tulimu lwa sitaani. Onoonya Katonda ne sitaani akunoonya. Onoonya Mukama ne sitaani yonna gy'oyita gy'onoonyeza Katonda naye akulondoola ng'oli wakati mu kunoonya Katonda. Naye Mukama agambye, Bayibuli egambye nti bino byonna bigenda kubaawo naye enkomerero ng'ekyali. N'enjiri eya Kristo ekyalina okubuulirwa. Owooluganda kati olina okwesiba okwambala amaanyi, weesibe ekyomu kiwato okole Katonda ky'ayagala. Owooluganda ali wano, noonya Katonda nga bw'otamunoonyangako, saba Katonda nga bw'otomusabangako, mukaabire nga bw'otomukaabirirangako. Kubanga sitaani akunoonya mu kaseera kano, mu biro eby'oluvannyuma sitaani anoonya okusuula wansi. Omubi yaaseke, omulala agambe nti omukyalo oyo yali w'amaanyi oba omusajja oyo yali w'amaanyi naye kati ali wamu naffe. Ng'ekyamazima gw'abadde aweereza Katonda gwe basanga wali simanyi bbala bagiyita batya eyo ennene eyo ewasuze wagundira ebidongo. Okitegeera ng'oli wamu ne bali abaawa ab'ensi. Olwo sitaani akunoonyeza akugase ne baliwa ne bali ab'ensi. Owooluganda lindirira Katonda kubanga enkomerero tegenda kutuuka kati. Enkomerero weeri egenda kujja naye tewali amanyi ebiro newankubadde ebiseera newankubadde olunaku naye ng'enkomerero ki egenda kujja. Naye enkomerero eyo ng'etuuse, owooluganda ogenda kuba oli ku luddawa? Ogenda kuba okola otya? Kati eri abanoonya Katonda olinaakoowa n'agamba anze nnoonyeza Katonda naye mpulira mbikooye. Naye owooluganda tokoowa, lindirira Katonda paka lwalidda ajje ng'akusange ng'oli mu maaso ge nga tovudde mu kisa kye. Haleluya. Musawo somako Olw'ekumi. Tuli mu Maako 13:10. Enjiri kigigwanira okumala okubuulirwa amawanga gonna. Era bwe babatwalanga okubawaayo temusookanga kweraliikirira bwe munaayogera naye kyonna kyonna kyemuweebwanga mu kiseera ekyo kyemwogeranga, kubanga si mmwe mwogera wabula Omwoyo Omutukuvu. Haleluya. Owooluganda osobola okuba nti ogenda okubuulira enjiri naye ne weeraliikirira n'ogamba kakati omuntu ono omukambwe ekyamazima ngenda mubuulira ntya, omuntu ono omuyombi Mukama mubuulidde ntya. Naye Bayibuli etugambye nti kyonna kyonna kye mulyogera kiribaweebwa Omwoyo ki? Omwoyo Omutukuvu. Haleluya. Naye ng'enkomerero bw'ebanga ezze ekusange ali mu njiri ng'oli mu njiri, ali mu kkanisa obeere mu kkanisa, ali mu kusaba obeere ng'oli mu kusaba. Okitegeera owooluganda, Mukama agenda okudda ekyamazima atusange mu bifo byaffe. Kati weetwale tufuuke ekikozesebwa kya Katonda. Fuuka ekikozesebwa. Mukama akukozese buli waakutumye wenna obeere ng'oyimiridde, buli kyakugambye kyonna obeere ng'okikola. Ebiro bisobole okutuuka ekyamazima ng'oyimiridde mu kifo Mukama kye yakuteekamu. Buli omu Mukama alina obuweereza bwe yamuwa. Teyakuyita kujja mu nnyumba ye n'ojjira bwereere. Buli omu alina paati gy'alina okuzannya. Naye ebiro nga bituuse Mukama akusange ng'oyimiridde mu kifo kyo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Ekyamazima gw'omutendereza sigala mu kutenderezaako. Omusinza sigala mu kusinza. Omubuulizi sigala ng'obuulira enjiri obunyisa amawanga, kubanga agambye bino byonna
kirigwanira okubaawo naye enjiri esooka esaana emala okubuulirwa okubuna ki amawanga. Ekitegeeza enkomerero tesobola kujja kati paka enjiri lw'eritambuzibwa okubuulirwa amawanga gonna. Abakakanyaza emitima egenda okujja ng'emitima gyabwe kisigaddeyo nga miki nga mikakanyavu. Naye gwe yimirira buulira enjiri nga bw'osaanidde okukola ki okugibuulira mu linnya lya Yesu. Haleluya. Musawo soma olw'12 tugenda mpola mpola tutegeere ebintu bino mu linnya lya Yesu. Owooluganda anaawangayo muganda we